Omukulembeze wa Amerika Donald Trump afundikidde obugenyi bwe bw'amazeeko ennaku 2 mu ggwanga lya China mwe yavumbidde akafubo ne mukulu munno oluuyi olwo Xi Jinping. Bw'atyo Jinping tannasibula mugenyi we amukulembeddemu n'amulambuza ekifo Zhongnanhai ekikuumibwa ennyo obutiribiri mu ggwanga lino era etamala gatwalibwa buli muntu yenna era ng'enteekateeka eno y'emu ku ezo ezikkiriziddwa okukwatibwa obutereevu ku kamera wakati mu bugenyi bwa Trump ng'era ono atuuse n'okusibula ng'ebituukiddwako abakulu bana babiri mu kafubo kaabwe tebinnaba kwasanguzibwa. Ensiikano y'abakulembeze b'amawanga gano abiri agasinga ebyenfuna ebinywevu ku nsi kuno yatunuuliddwa ng'egendereddwamu okugonjoola okusika omugu okubaddewo wakati waago ssaako n'okutunuulira olutalo lwa Iran Amerika mwegambibwa okuba nti eyagala China ekkirizise Iran ku ky'okukomya olutalo. Abakulembeze bano bombi Trump ne Jinping balabise nga bakozesezza akaseera kano okutabagana ng'era Trump abadde ayogera ku bugenyi buno awuyise bwa njawulo so nga ye wa China ategeezezza nti eno nkolagana mpya wakati w'amawanga abiri etandise. A lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. Zhongnanhai kyesudde kilomita 20 mu buvanjuba bw'ekibangirizi ekimanyiddwa nga Tiananmen era nga tempo yaayo egambibwa okubanga yalinga amaka ag'okubiri agaba empula aba China mu biseera ebyedda era nga mu luggya lwayo mulimu ebintu eby'omuwendo eby'enjawulo omuli ennyanja n'ennimiro z'ebimuli era nga ono Jinping asuubizza okusibirira Trump ensigo ezaalooza. Ekifo kino kyatandika okuba ekitebe kya gavumenti ya Communist Party mu mwaka gwa 1999 era ng'omugenyi eno okuva ebuli eggwanga lino okutwalibwayo kiba kitwalibwa ng'ekyekitiibwa era akabonero akooleka engeri gy'abeera asembereddemu abakulu e China. Nga Trump tannaba kulambuzibwa Zhongnanhai waliwo akatambi akazannyiddwa mu Amerika nga Trump ayogera wakati mu kutendereza Pulezidenti Xi Jinping era nga wano alaga ng'ono bwe yasuubizza obutawa Iran byakulwanyisa kyokka nti yabulire Trump kaati ng'amafuta ge basinga okukozesa ewaabwe be bagajja Iran era nti n'asaba kino kisagale nga kikolebwa. Trump mu katambi kano yagasseeko okusaba China okwenyigira mu by'okuggulawo akagolomolo ka omuzi Iran ke yaggala. Ab'obuyinza mu China newankubadde nga tebannavaayo ku bigambo bya Trump bino kyokka minisitule yayo y'ensonga z'ebweru efulumizza ekiwandiiko ekiraga nga China bw'ezzeekola ekisoboka kyonna okulaba ng'olutalo lwa Iran lukomekkerezebwa. For this war to continue, and it could have been avoided at the beginning. Finding a solution sooner rather than later is good for the US. Tetugenda kusukka waawo gabadde malindiriye ku KTV.